Sajja babiri nabalabako twasinkana mu kuziika story ne bagitubuulira bulungi. Allah yasitulako omu namuwe ssente mu family. Wamala omuwe ssente nga yalagira mu family, mukimanyi mu family alina ssente yayogera. Ni wallahi Allah naziwa omulala ni nazifuna. We baba babiri nga balina family mu ssente batandika okubagana. Naga lwaki oyo ayogera nnyo nga nange nina ssente. Bambi akaana akabali wakati muganda wabwe yajja kono yasembayo okufuna ssente. Namugamba muganda wange nkusabayo obukadde buna nina byenjagala okukola bompole. Namugamba obanga oyagala obukadde obunambukuule genda ewa muganda ffe gundi Allah bwe yasooka okuwa ssente mu family. Gwatera okubeera okumpi naye ondeetera obukyafu bwe. Wobuleeta wano ngenda ku obukadde buna buwi ngenda bukuwa buwi. Omusajja n'agenda n'anoonya obukyafu naye kuba mu mutima gwe nagamba ono omwana wa maama bwe twayonka ebbeere erimu omwana wa kitange bantu mu bukyafu bwe baagala kumuloga ate nga muloga muganda we yennyini n'atendewalirwa n'agambako omuwalimu namunnange muganda nge yantu mu bukyafu bwagunyi nkola enkya namugamba buleke tobutwala. Then ebbanga we lyayita n'agenda w'oyo omusajja yennyini gwe bamutumako obukyafu namugamba munnange okimanyi gundi yali antumye obukyafu bwe ng'agenda kumpa obukadde buna n'omuga okakasa namuga okakasa nti nkakasa nabala obukadde 8 n'abumuwa. Namugamba ddayo ondeetera obukyafu bwe oyakutuma obukyafu bwange genda ondeetera obubwe wonabo bulese nja kwongera obukadde buli bwere 10. Musajja ate naddayo ewone yamutuma obukyafu mu ntandikwa ali natandika kunoonya bubwe. Ze family zetuvaamu nanoonya obukyafu paka bwe yabufuna n'abutwalayo. Namugamba buno yambuuza ebibuuzo 3. Yamuga okakasa omusajja yakutumako obukyafu bwange nti nkakasa. Okakasa yakutumako obukyafu bwange nti nkakasa. Okakasa naga nkakasa. Namugamba obukyafu buno omuddize omugambe bwange wadde bwe mugambe bwange. Musajja nazzayo obukyafu namugamba buno obukyafu wabuntuma. Musajja n'alisivinga obukyafu bwe bwennyini wallahi n'agenda ne yeekola ekintu kiyali agala okukola munne. N'atuuka ekiseera n'abeerawo nga takyasobodde okufuluma okunoonya ekikumi. Munne najja n'amulambula kunaga gwe bino byewanjagaliza muganda wange bwe tuyonka ebbeere erimu jamaa bino byewanjagaliza. Family yonna yamusalira omusango ne mugamba oli mukyamu temwekulubbeesa ku bantu abo Allah atuganye. Mubabulire ekituufu ti gwaleesa amajjini mu family gwaleesa obuzibu mu family era obulwadde bwamuluma ne bamukwata paka ku kijja nga balinda kufa kwe. Neesi gye yatambulira wallahi Allah yagera Antono mulamu yasooka okufa yafuna accident wafa. Omusajja oli ne futwali yagamba onsitule muntwali ku kabuli gye tugenda okuziikako muganda wange oyo yeeroga yekenyi n'akwata amabulooka 3 mayiti tugireete tunudde waggulu tugiyingiza wallahi nga n'agassa bulooka tagalina ebbulooka erisooka ku lubuto papa eryokubiri papa obukyayi obufaanana bwe buti eri munno paka ne wabaafudde ninga gwe yali atamwagaliza agatima ago lwaki tetugajjaawo. Twetereze bajjamaa tugenda kuwangula oli ku kikyamu di Allah yabaddeko okusaidiyo omuntu omukyamu baddu Allah tuterere mu nterere entuufu tulekerawo okusa abantu tutya Allah mutuufu bw'okumutya. Teri agenda kuba mabega wo kujje kuwa kitiibwa teri agenda kuba mabega wo nga weyisa mu mbeera efaanana bw'etyo.